atalina sente era obanga oli mubaka wa parliament nga weesimbyewo ng'oyagala kaadi ya National Unity Platform oli foto soja nga tolina sente vaamu buvikati geno tandika okukolera ekibiina okunga abantu bw'ogamba mbu olwanisa nguzi ng'ate gwe wennyini enguzi eri mu kibiina simanyi oba Kyagulanyi akimanyi mu kibiina munda mulimu enguzi munda muyo mulimu enguzi efumbekedde ewunya n'okuwunya eri munda mu kibiina otogera kyengamba nze kyenkugamba kyeki muganda wange bwe tugamba mbu twagala kujjako President Museveni tumala biseera temusobola kubanga n'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform wabaakutte akazino sirabangayo ne point nemu gyali ayogedde n'agamba bannange omma mumpadde obukulembeze ngenda kuzimba eddwaliro mma mumpadde obukulembeze avuma abantu aba mutabani wa Museveni Mpuuga babeerako kati no kankubuli no kali atakawedde kiri akawedde omanya bane bafunisa embuto nabo badduka n'okudduka kali kuli esanje gogenda bavaayo bagenda kuvaayo bagenda wulira tebina bakatabu tikadi kiri ekiwedde bafunisa abawalo embuto mu bya kadi ebyo nga bamugaya tugenda kuwa kadi embuto zaali awo nga bamugaya bagenda kuwa kadi soko lindeko gwe kadi ziveyo genda bamalirizo genda wulira mulugunya kungi mu bana abafunye kadi twebuuza bazifunye batya bongamba mbu wazze ku ground wazze otya ku ground wongamba mbu wateekawo vetting abamu ngaffe ebibuuzo byonna twabiyita kubira gamba ki ankubira ngamba president atugambye udeeta milioni 20 gaki milioni 20 kumpa kadi nali manyi mufere kwanga nze kizibu nnyo okunfera nali manyi mufere ne mugamba gwani nanga nkubidde kakiiko k'ebyokulonda aka National Unity Platform ne mugamba milioni 2 singa mberanji bawadde bampa kadi nagamba kadi ogiina kasowa milioni meka ne mugamba kubanga muve kugundi nalimba gami na milioni 25 kwa account ezigenda okuddusa akalulu ne mbaga kati ngenda kola tebagane dda President tugenda kwatira ekibiina kyatweseza dda kasoma okufuna kadi abaka parliament bwe magena mujja ko milioni 5 bakuteeke mu kalulu ba supporting akaluluko President asola kulekerera omusajja ne mugamba kubanga abakungamba mbu nkusange wabweru wabbali w'ekitebe nali sigena mwasendeza yagamba jangu ku kitebe ne ngambe no kadi njina okola withdraw ya milioni 2 nkola withdraw ya milioni aga oziteka mu motoka nziteka si ku motoka nkwata ka boda ngoyina akasawo mulimu sente nina akasawo mulimu sente tetuli mu byaddala abooluganda kino gangala nkibulire era woba olwana kino kyenkugamba bino byogamba nti protested vote mukunka kanonye kakuume omala okulonda akaluluko de waka webake yagala omutabani wa Lubongo yagenda akakuume akalangirire bonga tebakalangirira gwalola byeke bale kya Lubongo yanga kiriko pogondi protested vote waliyo kirabyeko yabimanyi we nategeerera Kyagulanyi gw'omulaba yinza okubanga wabeera mu bantu omulaba nga ali serious aga okukulembera eggwanga naye omusambisa erabye ebyedengo omusanga nga tabiri ako waliyo niyo Pierre Wandia namba 2 kasefuna leader of opposition ekolera namba ezi tekolera namba 1 Salamu alaikum ajati nakalemba omusemi w'edduwa bw'oba wenyiyembeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze ajati nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075 3 7 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku namba yange eno wona wosinzira okubeera ng'otulaba ku mukutu guno gwa MS Media nkubuuzaako nti wasiibye otya wasuze otya oli otya afunye okusomozebwa nkusaasidde olwaleero ne sabbiiti eno asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nze Matiya Sekanjako nyina Kachika Frederick muna NUP
Tugenda kwogera ebigambo naddala ku mbeera eno eriwo eya tikiti ezagabiddwa naddala ez'abakansala, bammeeya, bamagombolola, basentebe ba disitulikits. Tulabe embeera bweri. Agenda kubuuza tugenda tutandika okwogera ebigambo so tukwaniriza buuza abantu. Neyanza nnyo muganda wange. Amanyi ogogedde yenze Kachika Frederick. Nasooka ne neesimbawo ku bubaka wa Parliament n'enkungaanya kaadi y'okufuna omubaka wa Parliament wa Kempe North mu kujjuza ekifo ekya late Honorable Muhammad Segirinya. Tetugenda mu process ndoza process mwagiraba ebyaliwo. Twalaba debate, twalaba ki. Kati specifically omuntu ayagala kumanya. Lwaki oli wano emboozi kijogeno tunyumiza. Olwaleero njagala tulabe ku bufere n'obulabbayi n'obulyake obuli mu kibiina kya National Unity Platform. Abantu bangi balowooza tuli mu struggle, yes, nze ndi munnankyukakyuka ndi wa National Unity Platform sikyegaana, naye enkyukakyuka gye tulimu abantu abamu balowooza tuli mu byaddala. Kubanga oba tosemberedde kibiina kya National Unity Platform osolooza mbu nno tuli mu byaddala. Ogambye otya? Bw'obanga toli munda nga tosemberedde bakulembeze ba National Unity Platform olowooza nti byaddala. President Museveni tumuggyako enkya. Kati ensi bwetyo wetambula, Uganda bwetyo webawuddisa, bawuddisiddwa naddala abavubuka emijiji emito. Ekisookera ddala nze kyennaakazuula okuba najja kubaka Parliament ne bwa kansala nakizudde nga eri business. Makerere Kavule. National Unity Platform is a business nkiddamu. Era wobanga oli eyo muganda wange ng'osuubira mbu tugenda mu nkyukakyuka ngenda kubulya ebigambo bino ngenda kubulya waki business. Okusookera ddala njagala oyogere mazima saagala okwongere. Tewali kukonjera. Genda maaso. Okusookera ddala nze nasooka nenjija n'ensaba kaadi eya National Unity Platform mu kifo ky'omubaka Parliament owa Kawempe North. Nga twagala okujjuza ekifo kya late Muhammad Segirinya. Ne tutwalayo empapula mwabiraba. Ne tugenda mu ki? Mu debate. Ne tugenda mu debate. Ne tugenda mu vetting. Nze nga manyi process yo natutambula bulungi. Naye we twatuuka mu vetting wekyama we nategeera ne ngaawa nonno. We twatuuka mu vetting baatubuuza akakiiko ako kali kakulya Mase Walukamba. Mase Walukamba yali akulira akakiiko ako nga kaliko ne John Mary Sebuufu. Nze we natuuka mu vetting bambuuza yasooka okumbuuza ali Mase Walukamba. Yakubuuza ki? Mase Walukamba nambuuza ku akaunti yo oyinako sente mmeka? Eya banka. Nenkuba emmeza nekyannemya kaadi singa nze mbaka Parliament wa Kempe North. Nakuba emmeza ne mugamba ombuuza otya akaunti yange oli mufere. Mase Walukamba maaso ku maaso. Bwe yamala omuzindalo n'agukwasa ani? John Mary Sebuufu. John Mary Sebuufu n'ambuuza mukalo ogenda teekamu sente mmeka? Ne muganga ngenda teekamu $2,250,000. Ne bawandiika kyoyogera kye bawandiika. Ne tumala gundi process vetting neggwa. Ekiro nenfuna essimu. Eva wani? Sitegera we yava. Bagamba president yagambye. Akubira gamba ki? Ankubira ngamba president atugambye udeeta $2,200,000. Gachi? $2,200,000 kumpa kaadi. Nali manyi mufere kubanga nze kizibu nnyo okunfera. Nali manyi mufere ne mugamba gwani nanga nkubidde kakiiko k'ebyokulonda aka National Unity Platform. Ne mugamba $2,200,000 singa mbeera nji bawadde bampa kaadi nagamba kaadi ogiina kasowa $1,000,000 meka. Ne mugamba kubanga mu vet kugundi nali mbagamba ina $2,250,000 ku account ezigenda okuddusa akalulu. Ne mbaga kati ngenda kola tebaga nedda president tugenda kola tire ekibiina kyatweseza dda kasomala okufuna kaadi abaka Parliament bwe magenda mujjako $5,500,000 bakuteeke mu kalulu ba supportinga kaluluko president asola kulekerera. Omusajja ne mugamba kubanga abakuŋŋamba mbu nkusange wabweru wabbali w'ekitebe nali sigenda muwasendeza. Yangamba jangu ku kitebe ne ngamba eno kaadi njiina. Okola withdraw ya $2,200,000? Nkola withdraw ya $2,000,000. Oziteeka mu motoka? Nziteeka si ku motoka. Nkwata ka boda. Ng'olina akasawo mulimu ssente? Nina akasawo mulimu ssente. Bino byogera bya ddala? Nebala footage simanyi oba basobola obiraba. Kubanga ku kitebe kuliko kamera. Nenkwata ssente omusajja $2,200,000. Omusajja namusanga ku kitebe. Waziwanda. Omusajja ntera namuddamu omulabako omulundi gumu.
kasajja kali awo kampimpi namusa olaba wali akayumba kibateeka wa basoloza sente awali omuti omusajja we namusinkana watuka usanga mmeka namutuuka uzali sawa nga 4 ezaddi ez'okumacha ng'omusajja wali ekyankakasiza dda omusajja muti banfeze kwa nali manyu baba futu sojo baba yayi bagundi omusajja malo mu wa sente nakirya manga mu officer president ningambe yokadi njia nayingira officer president bya president nga mulaba ningamba sente zituse mu bakulu ningamba sente eranze nali manyi kadi njina baddamu ne bankubira essimu ate kye nali simanyi mbu abasajja bayayi nali manyi bya ddala baddamu ne bakubira essimu nga bagamba ate namunkubira essimu ekiro aŋŋamba abakulu bagambye sente otaddewo nti waliwo akusingako yongera ku sente mbagana badde ne milioni 25 sente siina naga waliwo akusingako alese sente zikola ki ezisuka kuzoolese gwe bagenda owa kadi oyongereko sente ayalanga nyongereko milioni aga gabe milioni aga ana nga sina sente n'omugamba otya ne muga sina sente nkoze ntya koye naga waliwo akusinzeeko n'ekyo ogenda okukola ebintu bye tobyogera mu mawulire era bwe baba tewakwadde kadi tugenda kuwa kadi ya 3 kyova olaba nze mu mawulire saava y'okwogera kigambo neki newe banda banga batuwa kadi kwola olunaku bwe batuweera kadi nali musanyufu batuyita ne batuwa kadi nze nali musanyufu nga sirina pressure yonna nga manyina we bate bampadde wano firingi yina nze butowanda banga bamawulire gandaba nga nze ndi musavu nga sibirina akabala ne bagamba yugo linga atagwe batawangudde ninga akasaba muwadde era namuwagira lunalukoola nga nze manyi kusatu bagenda kola ki bagenda kumpa gundi abasajja ne bankubirawo sente ezo naye ekyasinga gundi esimu yange nagwamu amaanyi kubanga sente zaali zange sente zaali zani okola mulimu kigwe ng'omuntu sente bali bazinsondedde nga zagenda twali twagala omutwalo gwa $, twagala genda China ngula emizinda tubulire enjiri oli pastor ndi musumba nga nyagala genda China kola ki kubulira njiri kugenda China kugula mizinda oba kugenda China kubulira njiri kugenda kugula mizinda twali tusonda sente za mizinda nga chachi gwe ng'omusumba wali ozibasoloozaamu nali zibasoloozezzaamu nali mbajjeko nawe ne bamana ne bakusolooza ate ne bamana ne bensolooza naye wayita akaseera esimu yange nali mpeddemu amaanyi nensooka njijjako we naddayo ku kitebe nensanga sekuritale jeno lubongoya nanga akakikka namusanga ku mulyango kakikka bodde nkuba ku simu yo nga teriiko nengamba yali ne mugamba mukama wange simu nali njijjeeko nga yali namugamba bugambi yali efuddemu nenjijjako kati nemanye nebuuza nekisigala nga kindimu lwaki abadde akuba sekuritale jeno waki abadde ankubira esimu yali akukubiddeko bifo yali tankubirangako abakyankubidde nenkola nnyo esimu nenjizaako nemusinika message naziraba kati olwagira nenzamu nemusinkanira ku kitebe nemugaa sekuritale jeno wali ongamba katika nali nkunoonya nali nyina byenjagala okukola ki okugamba nebikomaawo kati netugenda tudda mukana akalulu ketwadde makerosi biwedde ebyo biwedde bakukubye milioni za 20 milioni 20 nze manyi kadi njina ne ku kitebe okusonda sente nga basonda sente jiro okugula programu yosonda sente nze yakwata esaala wo wasabe esaala nze yasabe esaala eyagulawo egundi ne balyoka bayolwa omuliri gw'ensimbi muyitirivu saala yange ngeekoze Tera kwa kimu kya 10. Ate musumba. Bo benyini bagala kimu kya 10 ate bakikuja mu. Naye ekisinga okunumya omutwe kye kibiina kya National Unity Platform abantu kye balowooza mbu ekibiina kiri ku mulamwa abavubuka bangi baliyo bino byenjogera president Kyagulanyi ayinza obanga tabimanyi ndina obyogera because bakumye kadi y'obwa kansala si byogera kuba banyime kadi y'obwa kansala obyogera kubanga bye bituufu ebiri wali nyambe n'ababaka ba parliament aina mu vetting abalowooza mbu bagenda bawa kadi mbu balina ground ekyokubiri njagala nyambe ababaka ba parliament batana ku vetting bategeere ogenda mu vetting waliwo kankubulye kino waliwo aba mayor cities mayor bemanyi nga bagenda mu vetting nga John Mary Sebufu ebibuuzo ebibabulidde bagenda babuuza agamukola bwe muti asinze okuno n'akakiiko k'ebyokulonda John Mary Sebufu John Mary Sebufu
tosobola kubanga oli candidate weesimbyewo kubanga Road Council Nakawa West ate nga gwe oli kakiiko akalondesa ogontuukako Nakawa katulaba emiranga egiri awo buli omu amwekokola bwekokozi buli omu amwekokola John Mary Sebufu era nze mmanyi eyankubisa ssente zange yali John Mary Sebufu ate nga si yakubira essimu si yankubira essimu naye kyemmanyi connection yava mu kakiiko k'ebyokulonda ne banfeera ssente zange. Okay, ekibuzo kiri ekyakubuzibwa ekibuzo ekyambuza era kyeki kyanumya omuntu waki Sebufu yambuuza akalogenda kateekamu ssente mmeka ate yankubira yennyini kubanga vet gundi mwali mu kamera ngeno naye nga simanyi oba kuliko n'amaloboozi simanyi gye wekyali kwali mu kamera eki kati nebuuza oyo yatwala ssente yategeera atya mbu ku kakiiko k'ebyokulonda mu vetting magambe $2.5 ye n'agamba n'akuyita 2 ye nampita 2 yaŋŋamba bw'ati batu ku vetting wano twala ku mpapula ziraga oyina ku account ina $2.25 ate nga ze nayogedde bw'oyogera naye teyatandikirawo nti noleta $2 ye yaŋŋamba batugambye bwakalogenda kateeka $2.25 ne $2.25 tezikola ki tezigenda kumala president agambye kwata $2 ozete mu kibiina kati ku ssente ezo ne mugamba ateze ngenda okozesa mu kalulu nangamba nedda bagenda kwongera ssente ababaka pale bagenda kwongera byo milioni bagenda batuza bakusondeyo kasete $5,000 kati nze nebuuzaawo John Mary Sebufu teeko kubanga kakiiko k'ebyokulonda kekankubisa ssente zange waliwo connection naye basebo ne bannyabo kyabuswavu kino njagala nkibabuulire tuli mu struggle tuwaddeyo obulamu bwaffe baganda baffe bafudde baganda baffe bali mu makomera omusayi gw'abaana guyiise naye tuli mu kintu nga ky'abantu abeenoonyezo ebyabwe abasajja bazimbye amayumba abasajja bagaggawadde bavuga emmotoka za bbeeyi naye ng'omuntu wa onu abagira abalwanirira tebamufuddeeko so kyogamba ekiri wali business si serious struggle wali business njagala nkubuulire bwe tubanga tuli serious tuli mu struggle njagala nkubuulire amaje tugaba ddagala katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kurhani mu bakuguka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde ku mwenga obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769878458 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. President Kyagulanyi Sentamu naga mu bulemezeeko omuntu aleeta gundi yakwata tenda okubisa tisati za Kyagulanyi n'okutunda ezo bereti muganda wa Kyagulanyi yakwata tenda yani erinnya sirimanyi bulungi nenga muganda wa Kyagulanyi zine zibeera wana ku kitebe ezo zibeera mu bazikwata tenda kyovula amaje gagamba toyambala bereti omukulu nagamba oteeko yambala bereti kubanga business ebeefa kati kyekiri mu NUP abantu bamanyi omusajja gamba tuyambala bereti bakukwata oba lwategeera kye ngamba so lwakuba bakwata ki bakwata tenda bagikwata business enokutambula business enokola ki einokutamba naye ffe ekyo tetukivuddeeko nzira n'okwayo sente zange zinali nkimanyi is a business kati mukuwayo sente tolina n'omugowebuuzaku mikwano gyo siwali gye neebuuzaako kubanga namanya kubanga omusajja yankubira nemmanya kadi njiina ate kati waliwo weebuuzaako ani yakutwala mu byokulonda era ne wandyebuuzizaako olina agamba tolwayo sente wali ogamba akulemesa bulemesa n'okwata $2 n'ozitwala ku $2 naye ekisinga okunnuma sente ezo tezaalina zange tolina evidence ng'omuwa sente nti oba okwatayo ka video ba sina evidence naye kamera zaabwe zo ziraba kubanga waliwo kamera awo waliwo kamera era nali nwana nnyo nsinkane president waliwo etwali mu press conference neŋŋenda ne batuyita bannange abalekedde Nalukoola mujje mukwate ku president mu ngalo
Kyagwa ine mukuba akama ne mugamba nina ensonga yange ey'okugamba nga njagala byogera nga ndaba bino ebintu bino birimu ki birimu emivuyo naye saafuna mukisa gusinkana president omusinkanawo kizibu olaba n'okulaba Secretary General omala kola kalisiiti ne bategeera n'ensonga ki gy'ogenda okola ki omugamba naye ate Secretary General sijja mu criticizinga nnyo era ne bono bwabadde mugundi bwabadde mugundi bino ebyegwe ataaga kwesembereza nnyo baki bakandidate ataaga kwesembereza nnyo bakandidate bayinza omubamu ebintu bagamba yakoze eki kati tuvuddeyo ewa Nalukola awangudde kati tebagimpadde ozzeeyo ku ground ku bwa kansala LC zizeeyo ku ground ku kansala LC nali Kawempe North alimu emiruka 9 naye ekifo kyembadde njagala okuba nategeredde ne kululi baatuuza booza ne batuuka tetulina ground yatukubisa baali bayaaye tebaatuuka ground wano era mubaka parliament kiddamu oyagala kaadi va mu bya ground tewemali abudde kwata sente zengenda kubulya bloka abeera ku kitebe abazikwata ate kati guruli tuwafuna bloka omutuufu luli nanti nze nali sibimanyi bakamala kukubano bitegeera bamala kukubanga bategeera kyovala bakana akaluko bakkansala bankubidde nga bagala milioni 10 gasizina ani yakubidde ate waliwo bankubidde akakiko kabyonda bankubidde banga bagala milioni lindako ani yakubidde akakiko kabyakulonda ba muntu yakubidde muntu ngagamba wa NUP NUP ali ku bodi yakakiko kabyokulonda ngagamba atya milioni 10 bakuwe tikiti ne mugamba kubanga yangambye eza kansala LC3 milioni 10 so ino okuwaayo LC5 milioni aga ne mugamba sina sendi ne mugamba nyagala ngenda kwata milioni 2 nzibawe oye bwe natege ngambasika eriyo ngamanyi nze nasenda ndabire daba nabasajja ddala ono musajja ddala akubidde ddala ali mu kibiina ne mugamba ngenda kuwa milioni 2 oye nazigana ate kati awo mufere azikwata we nategeredde ngamba bano dada sina yadena sisola kubongera kati ye nagamba milioni 2 tezikola kubanga nze namugambye mukabaka wa parliament nakava mugundi nakava veti mwaka guno gwe nyini nakava milioni 2 nagamba biri byaggwa bagala milioni ki milioni 10 ne mugamba jina milioni meka milioni 2 nga musikana le sola mwade ne 10 nga musikanda beddala akyategeza kituufu naga milioni 2 tezikola kati esimu eyo gifuna ddi esimu enkubira bwe tuva mu vetting ebintu byonna babikola mu vetting kasa vetting eggwa era mbaka parliament nkubuulira gwe kasa vetting eggwa yiya amagezi olabe buloka kutuuse ku w'omukulu tebakuferera bayinza okufera naye yiyo omukulu akutuuse ku w'omukulu kasa vetting eggwa vaba era twamala vetting ne bankubira bagala milioni meka milioni 10 ne mbagamba nyina milioni eziga musika eri sente ne bazigana ekiri wali abolugana njagala nkino nkibabuli gwali yakaba mbu tebakwadde kagundi obadde ku ground tebajja ku ground nze kati we baba singa badde bagamba ground nali nensimye mimiruka 9 mbadde ne zone 3 kyebanda ali mu zone yes kyebando west badde ngenda kukiga zone yes tewali atamanyi era ne gwabadde kati tasola kuwangula ne waba ali akayinja tasola kuwangula ground wonna singa badde bazze ku ground kubanga nagenda mu vetting bambuza ebibuzo 3 byonna nabitta kibuzo kye agana basoka ne bambuza ani deputy president wa Western region ne nchita bulungi John Mary nanya John Baptist Nambeshe ne bambuza ani akulira kunga mu Buganda mu Buganda nabatanzi ne mutekawo nabatanzi ne bambuza ani akulya kunga mu Uganda ne ntekawo Abibu Buwembo ne mvanga Max Zonanzi nziwuse kati nebuuza ne bagamba bagenda kujja ku ground bagananga kombi bajja ku ground bajja ku ground tebajja kati ekyasinze okuntegeza ninga bana basajja kasana ulide Aliet Chamutai nagamba twabuziza abakulembeze kati ate mwatuga mugenda kujja ku ground ate mwabuziza abakulembeze aba NUP mweche kitundu ate bonna abesimbyewo kwamba balaka babuziza sentebe wa kunga ya Kawempe Yeserunjoji kati walo ne sentebe wa constituency bamwita Serubiri atenga naye gwe nabadde njagala okujja ko kadi kati yandiyogedde ki kati Serubiri yagitutte Serubiri yagitutte
kati labayo okumanya nategedde okumanya nategedde bana abasajja tebagoberera ground Semugoma omumanyi Amudani Semugoma abadde mu Central era yesimba oluli ne Salimu Uhuru Salimu ne bamuwangula ne bamubba teyakafuna tebamubba Bobbi talina gongo najja yakakuba ebipande awe bamuwadde obani yamusindika namugamba gende ekawempe najja ekawempe kati ono Serubiri yali ayagala kulinnya waggulu ng'agenze ku road council bano ng'andekeddewo Semugoma we yajja nadda wansi ne basooka bazannya omuzannyo ogwo kati we nategeeredde nti bano abasajja tebagobera ground Semugoma kwe kumuwa kaadi y'NUP kati Semugoma yabadde avuganyawo naani awo wabaddewo ne Bone abaliko baddewo ne gundi neno Ali Boxer Ali Boxer abadde awo bambi Ali Boxer bamuwolezzaawo bamuwolezzaawo bwe nategeeredde mbu tibano tisajja bagobera ground katwebuuza oyo ground yagijjeewa ate terina amumanyi era bamuleseewo singa wabaawo omuntu ow'amaanyi Semugoma tasobola kulya kalulu so basebo ne bannyabo njagala mbabuulire kino ekibiina kikulemberwa abantu ab'olubatu abagigula nze kambabuulire kino amazima kino ekibiina kitambulya mu family bantu ba Luganda era abantu bawadde family bakazi baabwe ba Luganda bamikono n'emikwano be bawadde fulaga be bafunye nyapula ne mukanubya ni tebamuwadde kaadi kati bade twayisola kikola ekyo kubanga ate bamuwadde meya nubya nibya muwadde ate bawe n'omukyala zibereyo bbiri wano ne gwe bakikoze wano era mu ewaffe wanga omukyala de yesimbyewo n'omwami ne bawaako omukyala omwami ne bamubba okubuzaabuza kaadi bbiri zonna zigende mu nnyumba emu kati oŋŋamba mu bigambo bye nti ground tebajja but aina sente nyingi tikiti eno ground bw'obanga oyina sente nze singa nalina milioni 10 singa kaadi njiina singa naziina tebajja ku ground kyovula bajjo nabadde ntutteyo petition naye ensobi gye nakola Luswa tukwata akagundi twekwata olweggulaawo ka video ne wati nali noonya wengenda fotokombira gundi namusanga Luswa ne musanga awo nali noonya ka photocopy batyping gundi yange petition Luswa ne musanga nakwata ka video nagenzo tuuka ku kitebe nga bana bayaya bakuma Kyagulanyi kuba nasanze ekitebe bagaddewo Olanda bye nibanga basoko geno photocopy mu photocopy mugundi yo petition yo sigazeko nayo copy nga basibyewo gwa awamala yogera nsonga wacho yingira ingande is petition ate nga bamanyi ku kitebe obwana bonna bumanyi olagize ne banzigulirawo mbanyingira went yayi ne bambaka oyo twamulabye kati ono akavuka akasibe enviri sikamanyiri nya akabera akalasita nekagamba ate mpasa akoze eki yakiche mukoze musoma akoze eki soko je mwachi mumugoba ne bamugana edda twamulabye ne Luswa bakoze video bakoze gundi bakoze video nenga video yabaddemu eki jesu kwogera bwogezi kwemulugunya ne bambaka mangu nnyo ne banfulumya bino si bya bulimba ne honorable Hilary Kiyagga ombaka wa Mawokota North yabaddewo kuba nadde nakamubuuza bwenti nga nadde nakamubuuza bwenti nga mazo mugamba nonno njijawa 231 ngenda kulumba eyo Mawokota North kubanga 231 je ngendo lumba yabakuzaala ebibanzala ona kire baawo kasabanda byo webativa ne banvambagira last kana kalasita ke kakutasiza kalasa kantasa kagamba wacho omusuma mumukwata abikiki mumugoba kichaja kiri awo kikanyama ne kingama nedda twamulabye oyo nono abati obo manyi dumba oyo twamulabye oyo ngali ne Luswa bakoze gundi bakoze babadde ku live bakoze video angunyo ne banfulumye ekitebe naye nga batugambye mulete petition kati boche bakola kasaba amazoga bakadi bwe bakadi batekawo security yawe toyingira kati newe tosola yingira nalabye abekalakasa yesterday there au wabweru w'ekitebe ero inakwekalaza wabweru w'ekitebe tosola yingira munda bokasaba amanyika bamaze okubbako bebabbi ogenda wulira fa bafunye omukisa ne batukubirako ku simu nga tuyina enkizi ezifuna card naye nga sente ze tutayina waliwo batakubidde bakumanyi gwe toyina kyovola ba NUP yo kyekola muyinza obeera ku kifo nga muliko abantu nga 20 yeeraba
negamba ani alina mu consent bweraba nga toyina banze bali bamanye ng'egye bansika kabiri nkyayina wendala banga balowooza ngeri gye naze ku baka ba parliament ono aziina badde baagala bansikira eddala n'enkibuuka. Kati oli Musumba oli bagamba nti nnyonnyola NUP ekibiina kya NUP osobola kumunnyonnyola otya? Ekisookera ddala nkunnyonnyola ekibiina kya NUP. NUP bakiyita National Unity Platform. Twagenda twalijjeeko. Tugenda twakitumye Family Unity Platform. Ekibiina ekyo kitambulira mu bantu kamba kubuulira. Nyanzi, Bobi Wine, mukyala we, Secretary General, abantu aba bebasalawo buli kimu. Bebasalawo. Era woba mukwano gwa Babi. Ombaka wa parliament nango oyina omukwano ku Babi. Kadi Ogina mami asalawo kinene. Mami asalawo. Nti gunda ali ku ground. Mami asalawo kinene. Mami asalawo kinene. N'omwana yennyini asalawo ayinza okukolera kadi n'ogifuna ng'agambye oyo mumuwe kadi. Kati webito bebikola ki? Webitambula. Njagala nkunnyonnyola ekibiina kya National Unity Platform okitegere. Gwalowooza mbu nno nze mbabaddemu. Waliwo yakamala mu kibiina ekyo ebbanga naye nga takwatangako kazindaalo. Nze nali nkutteko kazindaalo kubanga ali ku NUP ofuna akazindaalo okwogerako. Abanarefuzi bangi be babissaawo. Ng'omusajja alina ID omuli asobola ekirowoozo ekituyamba ekirugattako naye tebamuwa kazindaalo. Bw'okufuna wali akazindaalo nga bamaze kukumenya mukono. Bakutte ne bakuba emiggo kubanga NUP ekyekola ekozesa amawulire. Amawulire gano gagiyambako nnyo. Bamala okubbala bwe bakumenya nga bakulaga mawulire. Bwe bamani bakusibye nga Kyagulanyi ajja nga akulambula. Yafuna amawulire eri sirumba siringa alumba Kyagulanyi. Naye ekibiina yafuna byala abazungu eri bamulage freedom fighter. Sajja ali kugundu. So kimukolera nnyo nga gwe oli mu buzibu futu soja. Nga bakumenye. Awa essanyu lya Kyagulanyi. Essanyu liba ly'amaanyi. Era bakuwa n'akazindaalo oyogereko. Gwali olabye bameka abayogeraawo. Abayogera. Baani abayogera? Siraba. Naye ekisinga okunnuma ekiri kimu. Bwe tuba tuli mu struggle. Nze ndaba Kyagulanyi nze press conference zonna badde nzigendamu. Ndaba Kyagulanyi byazzayogera. N'amaanyi nze gaali ganzigweddemu kubanga nali njagala kaadi. Tetusobola kwata ggwanga. Lindako tunula mu kamera eyo. Kyagulanyi byayogera n'ebikolwa bye. Tetusobola kwata ggwanga. Siwulyangako Robert. Omanyi ekibiina nga gw'osinga amaanyi. Nga gw'osinga amaanyi omanyi kitegeeza. Kiba kikulu nnyo. Dr. Kizza Besigye yajja no 2 n'akyusa waliwo omusolo ne bagujjawo. Naye tuweewuze mu emyaka gineena. Kiki bakyusiza gavumenti Robert Kyagulanyi kyayogedde n'ekiki. Ekibiina kyo kyobaddemu era ng'okyesiga. Ekibiina kye mbaddemu. Mulimu abantu abalimu nga naye baagala bwagazi kaadi. Agamba tubeere ku musajja yalina amasannyalaze naye nga tebalina kiddako. Kati kye ekibiina nga kyo kirina ekiddako? Tewali kiddako. Okujjako okufuna obufoofoofu obubaka parliament abantu baffe bambi engeri gye balina ennyonta. Ne Kyagulanyi we yadde ayogera nga batakkaadiza mmwe yagambye nti atafunye kaadi de mabega waafunye. Era ekigendera kyaffe ekikulu si bino ebifo. Tulina ekigendererwa ekikulu ekyokukwata entebe y'eggwanga. Ekigendererwa kye kyandibadde bya bifo. Yes, nze nkikkiriza. Era nange nze newe bate bandibadde kaadi. Naye singa ebintu bibadde buyerufu nga si bya ssente, si bya nguzi. Bw'oŋŋamba mbu olwanisa nguzi n'ekyagobya muganda wange ono Mpuuga bagamba yali enguzi ate akasente nga kali kaakasiimo. Naye bw'ogamba mbu olwanisa nguzi ng'ate gwe wennyini enguzi eri mu kibiina. Simanyi oba Kyagulanyi akimanyi. Mu kibiina munda mulimu enguzi. Munda mu yo mulimu enguzi efumbekedde ewunya n'okuwunya. Eri munda mu kibiina. Otogera kye ŋŋamba. Nze kye nkugamba kye ki muganda wange. Bwe tugamba mbu twagala kujjako President Museveni tumala biseera. Temusobola. Kubanga n'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform waba akutta akazina. Sirabangayo ne point ne mugi yali ayogedde. Nagamba bannange mama mpadde obukulembeze ngenda kuzimba eddwaliro. Mama mpadde obukulembeze avuma abantu aba. Mutabani wa Museveni.
Mpuuga babeerako batambulirako kati nange banandaba bagenda tandika bane twamulaba kati twali twesembereza abagundi bale omusumba eyasaba essala kati nze gwe bagenda okuddako era kati conference eddako bagenda kwogera ku nze conference eddako bagenda kwogera ku nze omukulembeze yeetaaga okwata obuyinza kikyogamba abantu kubanga singa emyaka gineena tubadde nga tuyisiya singa national platform atwetaaga buyinza singa waliwo Robert Kyagulanyi kyayogedde nekikanga president n'ogamba banne kubanga nze olaba mu ggwanga lyaffe muno mulimu ebintu bingi ebitawanya bannayuganda abakampa gundi waliwo abasuubuzi bebeekalakaasa olw'ebbeeyi y'omusolo waliwo muddeko ng'avuddeyo nga ayogerako ekintu ekyo abantu bikalakasa abasomesa bamala emyezi 3 nga ntamu namba nga tebasomesa n'otuvayo kwogera byebyo omukulembeze akulembera alina ekibiina kinamba 2 by'olina okwogera ne gavumenti n'ebikyusizaawo naye kati ye NRM abamu kyovola bagamba oba national platform ye NRM kiyinza okuba nga kituufu kati gwe nga abaddeyo ebibadde wali obadde obiraba oti entambuza empiki y'ebyobufuzi yawo giraba etya nze empiki y'ebyobufuzi ya national unity platform na ya business kyenjagala okugamba bakola sente bali mukola sente Secretary General oyo Rose Lubongoya yakamala ogula egundi ettaka wekyanja milioni 5 ettaka ekyanja naye akola mulimu ki yisi Secretary General katana emotoka javuga bakola mulimu ki kyogamba bakatana balubongoya bavuga emotoka za tabu nyonyonyo abulya gwe yakowa nenga webuza bakola mulimu ki sente bazifuna ebweri yonna baba wa sente nze sikinako buzibu kwanga nayo business bali mu season yawe ne season yawe jatuuka ekole ki eggweko naye ate omuntu owa bulijjo n'owa wansi naye ate n'oyagala omukame kati kyogamba bo balimba public naye nga byebakola birala balimba public era abavubuka bangi nanti kati Kyagulanyi afunye abavubuka emijiji emito egitatega byabufuzi chovala balukwa kutibasobola kwegatta ku Kyagulanyi Kyagulanyi tasobola kwegatta gundi lukwa tasobola kwegatta ku Kyagulanyi basemuju kuba bamulaba ebyobufuzi tabikola ki tabitegeera jasi kukyamukiriza bano bavubuka mtugenda kwate eggwanga tugamba people power kunga Kyagulanyi kunga fe tukunga nga tukunga abantu bayingire mu kibiina bo bakunga abateeka mu nsoza bakunganya sente goli mukunzi w'abantu bayingire bayigate ku kibiina bo bakunganya sente nga bayingiza mu nsawo zaabo kati wano mu kusonda kuziri wasonda audio seno kimbuuza saasonda ne 11 kana kalema akali mu office akabikola mwawo kanza ne kakachikato nakuwayo sente nganze manyi bankuba kubadda namuga ngenda kuleeta saba wayo ne 10 sagala sibawo kisewagira saba nze sichamuka negwe wasabe sala nze nasabe sala sente kolo bayola sente bilioni namba sala yakola bayola sente abo bantu mangu nnyo kati gwe tewa sawa yone sagala bali sagala kulimba sawa ne 10 era lema yambuza kachika nga sinakulaba ne mugamba ngenda kujja oyo mwala akola mwaka akantu azikunganya ne mugamba ngenda kuleeta nganze mbimanyi kati wobuza sente za accountability basolo zikulaga bagenda mbo president mu campaign mwe tuba tusonde sente ovano gabane tulina accountability sente bwezi ogenda buli omuvuyo ogenda ovao nga bazikayanira walweze babyeko ebitano walweze batutte babyeko bwezi ogenda gwe kubiwulira nalabi bafutu soja basinga tebaba badikadi kyoka Kyagulanyi yabagamba bajje besimbewo nanti bafutu soja kati futu soja asiba ali ku kitebe talina sente bamumanyi talina be bamuyamba futu soja abera wali bafutu soja tebakola mulimu ki baberawo nga bakuguza katebe akatebe okagula wali laba nnono bafutu soja nanti we bali ampo soko nyumize bulungi ensonga ya katebe wali oyingira wali wa kweni yupi ekyanyamba nze sagala ekyanyamba inze ndoza engeri gye banda amaaso ne banda banga njogera nnyo bantiisa amaaso naye oyingira wali akatebe okagula meka mitwalo 2.5 okuteeka nga press conference olina ne president nawe amawuli gakulabe nda konjagala kubanga ngamba boyingira wali omuntu abatategeera boyingira wali wa kweni njalo talikeo nga boyingira kweni yu boyingira ku kitebe kya National Unity Platform ngali press conference abaana baso okutuuza katebe bafutu soja ngoyagala ofuna akatebe akamaaso kulana president naye bakulabe president ategere mbo wabaddewo kubanga bambi olwana nnyo olabe nga omukulu akulaba akulabako omukulu akulaba
olwana kati olina osasula emitwalo egi ojja bafuutu soja bakuwa akatebe ko maaso gonna omulala ajja kigamba oba egi kati egy'etaano gya maaso oba ajja sikuwa akatebe deni n'ekyo mu maaso nakyo kirala okuwa akatebe egy'etaano jja kuwa akatebe otuleko mu maaso okulya na pulezidenti awo kaba mawulire gakusike n'amawulire gakulabe pulezidenti waba akutali akazindalo aba akulaba ezo nazo saso kati aba bana bafuutu soja mwe bafunira nze mbadde mmanyi nti nno obutebe bwe babuteeka nga babuteekawo gwe n'ojja n'otuula gwe bakusitulawo omala gatuula bakujjawo era ebagamba ssebo wano si otegedde otuula olina kubeera eri mabega ng'oyimiridde kati abo abaana bafuutu soja we bakola ki bwe bafuniramu kati nabo babamanyi tebalina ssente era tebalina kyebasobola kubagira kubanga ne bajja mu kayinza okubalema kyobala tebabadde kaadi kati Sauda Madada bagimumye bamumanyi talina 10 naye asabiriza bakulembeze olugenda nagamba najja nakuba oluseke tebasobola kukuwa kati baŋŋamba kirungi kati ndi naawe ndowooza oba kyali kyababaka ba paalamenti bokka oba bakansala wano wemwasabira wemwagendera mu vetting nti okuseetulako otuuke mangu mangu ku mbeeza y'abasibuufu awo nawe walina okusasula akasente wawaayo nze omwana eyansika mangu mangu nnyo otuuke mu maaso nduuke mu maaso namuwa emitwalo egi 5 ezo abafuutu soja basooka okujjako naye nziza akatebe tesobola kanguza era nze babiŋŋambako neŋŋamba kati okutula mu maaso kigasa ki era nga nze neebeerera amabega naye ezo zonna zimu omwana ntuuse wali akwanguye sobola okutuusa ku mmeeza y'abakulu so bafuutu soja bakola kati ne bakama baabwe bakola bafuutu soja bafunira ssente nabo tobanenya kubanga nabo balaba sajja bakuumira awo abagumaalizaawo takola tabeera abagumaza oba batuuka teri struggle nze kankubulye struggle teri struggle yamu era gwasubira mba oli mu struggle emboko bakuba ya bwereere nze nange nali bwendowooza nze wembategeerera mala kwesimba ku kifo ky'amaka parliament omuntu ali ebbali alowooza NUP egenda kujjako President Museveni naye nga bamala biseera tewali mulamwa omulamwa gwafuna bifo era ababaka naye ku luno kajja bakazibu vakubiri ebyalimu bya covid mukulu ayogedde tolonda gundi kajja bakazibu kwa abantu bategedde enkola y'abana abasajja engeri bakubamu ekintu kyogamba mafiarism eri ku kitebe kye NUP political mafia ba mafia y'obufuzi bajjudde wali kyovola balwana nnyo buli omwala abenga afuna akafu kubanga nze nali njagala kwesimba ku lukiiko lwa NEC nenteekayo erinnya lyange teryadda oyagala kwesimba ku kyani nali njagala kwesimba ku kyabavubuka erinnya teryadda era nagenda okugenda mugundi ogenda eri gye balondera tebanzikiriza na kuyingira ne bamuli tebaaliyo wano webalondereka kamwokya nagendayo kati wali memba asobola okugenda okuba akalulu nanti kibawo ekiti balanga ebifa 22 abatuula ku NEC ne bagamba muleete eki empapula zammwe nempayo empapula zange nagenda ola ku lisiti nga siriiko naye neebuuza abantu abo batuula ku NEC be baliwa kubanga balagako abantu nga 3 ekyasinga okumala enkiko neŋŋaba ne tuli mu byakiyayi bannange struggle nze nali nagitegeererawo kubanga ne Kyagulanyi bwe yali alayira teyakwata na Bayibuli misajja mukatuli nabiraba nange teyakwata na Bayibuli so ekiri wali eri si kibiina kya byabufuzi balina ekintu kyabwe okusinzira ku ggwe balina ekintu kye bazannya bannayuganda kye batannaba kutegeera balina ekintu kye bazannya bannayuganda kye batannaba kutegeera wabadde wakamalayo emyaka ng'emmeka mu kibiina eyo nze nasooka nenjoyininga NUP era nekiri ekigundi naliwo kiri ekisanje kino kyetumalako kyetumalako nasaba kaadi kubwaki nali njagala bakansala awo kidandaawo ne batuzannya omuzannyo newumalumagalaawo ne batagimpa nensirikamu nze nenja independent nenkomawo kagundi badde mazeemu emyaka nkyali muze ndi NUP nze ngenda kugitereeza siva mu kibiina kyange ndi musajja w'NUP nnyo ndi musaayi gwe NUP naye ffe kyetwagala okulaga ekibiina kitereezebwe ekibiina bakitereeze
tetusobola kukwata bukulembeze bwa ggwanga tukyalina abakulembeze abali ake kubanga kati olaba gugundi eri delegates conference gye bakuleka moki temwalimu n'abamawulire bonna babikola mu bubba omukulembeze bamulonda nga bya bubba kubanga ekintu kibeera open nga olaba ebibiina ebirala ne bagala tugenda kulonda kandidate waffe agenda otukiikirira naye bakola bya kiki bya bubba bakola byakola bega ne beronda mwawo osanga kati abali ku neeke botalaba nga baganda bakyagwanyi baganda bagundi nga batalabika banyaza batalabika bintu byaki so bya family kati mukulabako emivuyo mu kaadi gireetebwa baani ku ntikko emivuyo mu kaadi gireetebwa abantu balinga basatu ekisookera ddala Nyanzi omulaba Nyanzi oyo Nyanzi naye emivuyo agireeta Kiamani Nyanzi bwegenda kera baika kawempe 1000 gye bamusimbye abaana bagenda mu fubuto baakaye yawadde kaadi bonna abamukiririzamu kyokulaba bye tugamba bana basajja obango ngamba oyagala kwata ku bukulembeze bwa gango oyagala kubeera president wa Uganda wachi oleta muganda wo mu kintu wachi omuleta mu kintu soka muteeke bali tusoke tukwate kwanga ogambye ogenda kuwangula oba president 2026 twala Museveni tugenda twala Museveni wachi tebalinda ne bafuna oba minister wachi balwanira ebifo wachi Leusi yesimbawo wachi gundi ono Alex Waiswa yesimbawo kubanga nandi baddenga balindya bulindi tukwate entebe bafune ebifo ebisava Leusi bamuwo kubanga gundi asofuna oba prime minister negwe wachi nyagalo bemu amagezi wachi goloza bonna besimbawo baba mayite tuina lugendo nabo kabafundiawo ku mugati gwe webuza wachi besimbawo gwe kirowooze mu wachi bonna secretariat yonna yesimbawo kamba kusomere Alex Mufumbira alina kawa ono omuwandiisi wa president wa Kyagulanyi Sala Muwonge Makindi yagifunye Nyanzi agenda gifuna Leusi Lubongoya yekiri alinga dda nagumaza bakatabu nabaza kuba meya abali bagala omwesimbako oyayita utakoleze ki tavuganyiziddwa nekyo ekijja Nyanzi wali ate Lubongoya nagendawo kati ulira ye Nyanzi yabala bwati namanya kubanga Lubongoya yali amazidde okulangira agenda kuki Kampala Central namanya ono sijja musobola kubanga Secretary General kankulyegana amazima muganzi nnyo eri ekibiina eri mama mchala wao Kyagulanyi era Nyanzi baba kujjana na gundi na Secretary General Nyanzi ayita jifunaawo so mchala wa Kyagulanyi alina percentage nene mu kufuna tikiti nnyo era mchala wa Kyagulanyi wakoni amanagamba bajuwoyo bajukuwa asalawo nnyo chovala banyanzi yaduka najja mukawempe South lwachi yatieri nati ni mukawempe 1000 ne bamuwa kadi bagena mulya Semboga basigalirawo Semboga yekata jajifuna ge mazima Semboga kati siwaso ajija ku Nyanzi so bado ngamba emivuyo gire tuba Nyanzi ani omulala emivuyo gire tya Nyanzi Lubongoya naye namwe emivuyo ate nga Lubongoya agamba nti ayina obukakafu nti yawayo sente abulete tukole ku nsonga kati Lubongoya ye kyakukolera akuzzamu amenange yangumya nze nali manyi kadi njina musajja yangamba mulokole naye simanyi ba mulokole yagamba mulokole angamba mulokole niyo ngamba wali mukwogera naye tewayogera ebiriya yagamba mbadde nkunoonya nze Secretary General badde mulabuluna wali wamuliramu mu nsonga ze miliyoni 2 ziri nali simulirangamu era nali nyagala musinkane kwanza nali nyagala nze ulina musinkana ne mugamba gundi Secretary General nesimbiyewo kuba kansala by the way ngati bana natugaba kadi namukubira esimu ne mugamba alo honorable ne kwana ali namugamba kodda by the way nze nekifaananyi Kyagulanyi yakimanyi ekifaananyi kyange yakiraba era waliwo yangamba waliwo gye bali mu kooti nekijja ku simu ya Kyagulanyi bwati nga yali asereza nakiraba nalaga banagaha nga twakamala akalulu naba kachikaze kuba kansala kati nze babadde bamanyi ngoze ekinze kuba kansala era nakubira ne mugamba nzize nesimbe okuba kansala Secretary General nanga muli nani nimba mmenyera ekyamalamu amayi nentegera kadi sigiina naga ngawo waliwo tight oyo nemuleka nentegera kadi sikolaki tugiina kadi sigiina kati abantu aba baleeta emivuyo mu kibiina asooka yadda chairman Nyanzi
nakachiko kebyokulonda naye si bonna. Akachiko kebyokulonda kalimu abamu ngani John Mary Sebufu kizibu oyo omukyalo mulaba kyamutayi talina buzi mukazi watu tabimanyi yakajja tabimanyi bano bamanyi banyiga mapesa Sebufu golaba mbuto okugira Sebufu tasola kubada tasola kuba kipande bate kubamba amukubide bukubisi epande lye gundi afunye sente mu kintu ekyo John Mary Sebufu kati ate zino zagenda okuyola zino ezaba n'ababaka parliament bambi abali eyo abagala bagendo bavetinga ebibuzo basoka nakikubuulya yapi babuulira nze nyina omusajja gwe yabiba nyina meya gwe yabisoka nabibuulira bameya balinga bana bagenda okujja mu vetting nga baba amazoba buli akibagenda we bakubuza bagiya kubuza wekiteba bwe ne wekiti kati okoko n'omuzanya aguzanya okufuna sente John Mary Sebufu agenda okuti akagundi k'ebyogundi John Mary Sebufu kizibu John Mary Sebufu era yononye nnyo akakiiko k'ebyokulonda nebuuzira buli omu yeeta atakula omutwe waki John Mary Sebufu tava mu nsonga ya kugundi oba weesimbyewo waki tova mu gundi kubanga ye Walukamba yagenda ono n'asigalawo kwanga amanyi emizannyo abazanya n'abaconnectinga kati olaba we tuba tusinga tutagenda mu kalu byandibaddewo ebiti bino ebintu bino okubeera nga byabwenkanya nga tewali bias kyandibaddewo ekiti secretary general sose n'oddako ebbali kubanga olina ekifo ogenda kwesimbawo gundi abo bonna bawayiswa banisose ne baddako ebbali abo bonna bachairman Nyanzi n'agenda mu kalulu n'abeera nga ali independent ekibiina takirina akwadde obuvunaanyizibwa n'obumu ne bateekawo abantu abapya abantu bandikiriza naye gwe secretary general weesimbyewo oli Kampala Central ate gw'osayininga ku gundi nabye nga Aliet Kyamutayi aleeta egundi aleeta Kyagulanyi egundi amanya g'abagundi gabayiseemu bamaze eddo basokolamu ekyennyanja bakimuleetedde bakiridde emiwuula yali sivinze ekyennyanja kye baaliddemu emiwuula sente bamaze eddo zifuna yali sivinze kyovulaba okwemulugunya kungi mu bana abafunye kaadi twebuuza bazifunye batya bw'oŋŋamba mbu wazze ku gulawundi wazze otya ku gulawundi w'oŋŋamba mbu wateekawo vetting abamu ngaffe ebibuuzo byonna twabiyita makisayatuzina kambuze obudde bonna emabega mubadde mukkiririza mu kakiiko ak'ebyokulonda KNUP kati bano abaakajja bambi abaali tebakagendanga be baali bakkiriza ndi nali nakimanya era nze nakagendamu nga manyi bano bayaaye kyovola we bampiise $1,000,000 nategedde ne bampita $1,000,000 bayinza obutampase bayinza okuzinzibako ate ne bajuwa omulala ne bagamba waliwo akusinzeeko ku ssente saazi bawadde nategedde era tebajja kola ki kuzimpa tebajja jimpa kyovola ne bandimpise 5 nalisi bane $1,000,000 nalisi gibawa so ebintu webito webikola ki kati tendako wateekayo okusabako wa luli era nga okkiriza nti bagenda kuwa tikiti mukusooka nali manyi bya ddala naawe nga wanayo kati nawe omanyi bya ddala era nawe olowooza musajja tumutwala kati nga nawe olowooza mbu bya ddala nange we nali ndowooza kubanga nali sibasembereranga omuntu atabasemberera atamanyi kubanga nze bwe tumala akalulu nga nkolo we balangira twayingira mu ofiisi ya Kyagulanyi Kyagulanyi n'agamba banne temwesimbawo mukole eki banne tulabe nga tuyisawo kandidate ki Kyagulanyi we nategeerera Kyagulanyi gw'omulaba ayinza okuba nga wabeera mu bantu omulaba nga ali serious agala okukulembera eggwanga naye omusambisa erabye ebyeddenga omusanga nga tabiryako wali eno UPL ya namba 2 kasefuna leader of opposition ekolera namba ezi tekolera namba 1 kwati webuuze ngo oyagala okubeera golowooza ngo oyagala beera president nga ekibiina kiri wano wokka mu Buganda ne wesa kali katugambe neno gye bataddemu office waliyo Eastern embalala genda yo labe bakuba embogo genda yo bali ekipande kyago genda mu Northern so tokkiririza byavudde mu vetting yammwe nze sibikiririza muno omulundi n'ogwo byonna byabadde bya kifere bya buyaye bafere bataddemu sente kadi batunze entunde mukulabako okuba tebagikuwadde kadi batunze nze nafunye omukisa ne bankubira we nategeredde mbu kadi bazitunze butunzi ne bangamba leta $1,000,000
nengeri gye bali banzanye guno gwe nyine omwaka gwe nyine bwe banzanye akazanyo nali sola kola kikuziba wa nali sisola kuziba wa kwanza mbadde mbategera mbadde nkola ki mbadde mbamanyi so ochakiririza mwene yupi ndi mwene yupi nkino kanchogere ndi mwene yupi era ndi member wene yupi atagenda givamu naye ngenda bera mwene yupi na tuteleze ni yupi paka weneterera kati ogenda kwesimbawo kuluno batogenda kwesimbawo ngenda kusimbawo nawe nsobola okuleka oli gwe wadde omujega linda ogamba gwe bawadde talina gulawo gwe lindako gwe bawadde ne wayita buyisi mukuba muyira omusulo we nategeredde era bwe twabadde nabo bo bakkiriza gwe twabadde naye ne wayita buyisi mukubo bamuyira omusulo kati gwe alina gulawundi kyekikuza mu mawulire lwoyogera lwaki togenda bugenzi ku gulawundi abataka ne bakuwa akalulu because okuwa tikiti yenu tekitegeeza nti owangudde ekyogera kituufu nanti waki njija mu mawulire ensonga eri eki njagala nyamba abaliwo abasuubira mbu ekibiina kiri ku mulamwa kati kino ekyennyanja bwe kiba kivunda n'osirika kivundira ddala kati ngaffe abaagala NUP abaagala enkyukakyuka bakakikka twagala enkyukakyuka kyovala twogera ebigambo bino beetereeze oyinza okusanga nga Kyagulanyi tabimanyi oyinza osanga nga naye mwali mu mivuyo nga ye abimanyiiko kiyinza oba nga tabimanyi ebikolwa mu kibiina kiyinzika okuba nga naye abimanyi nga mivuyo naye mwali kati wetwogera bwe tuti nga ffe bakakika babasemberedde ne bategeera ensonga etambula kiyamba n'abalala kati wano njogera wano nnyamba omubaka wa paalamenti ali eyali ku gulawundi ayabika n'abantu ali mukola gulawundi mutegeeze totawanakola gulawundi kwata miliyoni zo 5 kwata miliyoni zo 10 bakogo zikwasa jolifu mugambe kiki kansala kanso kiki ekiddako ekikumi weekiri bakunkwira paasi so okusinzira ku mivuyo gino nga gyolabye nada kadi za mwezi asoso fuluma kuba nalabye ino musajja gwe nalaba yawayo miliyoni 2 mu kusonda sente Gaddafi naye tali kristo oba bayaziwa ate wali osonda busonzi wali osonda omuntu wasondera 2 abamusajja yes Gaddafi bambi ekintu akiteeka mu sente era abadde akuba ebipande biyitirivu abadde akitaddemu bambi sente naye obukumpanyi obuli mugundi mu kibiina kya National Unity Platform kati kubanga bo bagabana kati gundi Nyanzi abadde akwasaganya bakansala Kawempe South bakigabanamu we bati kibawe ekiti kati mu National Unity Platform byo makwatako kyakutte agamba gwe okutte bakansala baawa bogenda okusolooza era oyinza okusanga nga eyabadde ankubida ampita ayinza obanga yadde Nyanzi ngayina gwe yawadde bampite bakati ye Nyanzi babadde bamuwadde Kyagondiwa Kawempe yakwasaganya kyovula batambulanga ne Serunjo Gigundi narrative yavayo n'akyogerako narrative yavayo n'akyogera badde bakwatagana ye Nyanzi badde bamuwadde Kawempe era bakansala bonna yabalonze Kawempe bonna yabalonze era omuntu yena gwe bayise tooke obanga oli eyo abantu bajja kuva boogere bobanga oli eyo nga bakubyeko sente zo nkiddamu ffe twagala tereza kibiina ate ngenda kitereeza nego manyi twagala tereza kibiina ate ngenda kitereeza bakusikakoze wali osoloozezza endiga nawe ne bakusolooza nkugambye twagala tereza kibiina obanga oli eyo nga bakugyeko sente okuwa kadi ebatagikuwa bobanga oli eyo ng'oli mukyala ng'oli yakusaba omukwano n'otugaana n'agaana okuwa kadi vayo oyogere n'ebyomukwano nabyo gye ebirimu gyeko sente gwe abulya gwe yakoowa saagala olimbe njagala oyogeze mazima abulya gwe yakoowa ng'ogyeko sente n'akawala akanyirira basobola okugamba kaleeta omukwano gwako omukulu asobola obanga akusiimye n'agamba kikikadi ngenda kukuwa kati no kankubulye no kali atakawedde kiri akawedde omanyi abaana bafunisa embuto nabo badduka n'okudduka kali kuli esanje gogenda bavaayo bagenda kuvaayo bagenda wulira tebina bakatabu tikadi kiri ekiwedde bafunisa abawalo embuto mu bya kadi ebyo nga bamugamba tugenda kuwa kadi embuto zaali awo nga bamugamba bagenda kuwa kadi soko lindeko gwe kadi zive ogenda bamalirizo ogenda wulira bebasaba omukwano oli aveyo bansaba omukwano wenagaano guwa gundi yansaba bajja boogera ogenda bawulira mwebiri kubanga singa kino ekibiina njagala nkitereeze ebintu ebyo tebigenda kukola
kuba bivaamu emivuyo bivaamu obufere ekibiina kirina okuza abantu ku ground wogamba mbu maanyi abantu baleke beerondere kati candidate gwe baleese nga bamaze omunyuunyuuta bamusindikidde abantu bo bamulonde bamaze omujjako sendeze kyovulaba nze sigira manya sivumirira ombaka parliament gwe balonda n'atadda mu constituency yawaayo sente ze kati sente kowaayo nawe inosooka okwenunula yes eri business wawaayo wateekamu inosooka nawe okujja n'okola amagoba oba otegera kyeŋŋamba kati oŋŋamba nti essente bakuyita n'omuwala basobola omuyita omukwano n'akaboozi bakayita byonna babiyita NUP ate ekifaananyi kyesiga nga sikye byonyinzengabira nze nkugambye nze Kakikka Frederick muna NUP atagenda givaamu nze bino byenjogera bige mazima kubanga nze mbadde Mukama badde annyambira mbasemberera obadde munda kati mulimu abamazeemu nebbanga ne Bobi Wine tabamanyi naye gwe akumanyi naye nze tewali awo ku security eti atamanyi mbuuzaani Kyagulanyi Lubongoya Katana buuzaani ani ono gundi deputy president tewali atamanyi bonna bamanyi kati nze nabasambira bweti nentegeera enkola yaabwe kubanga nze nange nabali eri waggulu gundi era nga wenyingira ku kitebe lwayingiranga ku kitebe nga basovyoja bakuba ekikono tosaana kutula nze mbadde ntuze ne kweve tuula mu katiba wano maaso nga futuza tebansolozezza bamwe batasolooza be batya balwe batasolooza be batya nze ngozi nsolooza otya mbadde ntuze ne level ng'otula mu katiba akaki akomaaso kati nga nze bamanyi okiraba naye kati waliwo bambi ali eyo abalengerereyo ekyamukaaka ku TV abalengereyo Butambala ali eyo Nakaseke alowooza banna omusajja aleeta enkyukakyuka walaba kunga bo balowooza tuli mu byaddala tetuli mu byaddala abooluganda kino gangala nkibuulire era woba olwana kino kyenkugamba bino byogamba nti protested vote mukunga kanoonye kakuume bw'omala okulonda akaloloko dewaka webake yagala omutabani wa Lubongo yagenda akakuume akalangirire bonga tebakalangirira gwalolabyeko ekibale kya Lubongo yanga kiriko pogondi wali okirabyeko yabimanyi era nze tuli abavubuka nengalanono fala ekibale kya Lubongo yali kyayiko gundi ekigambo kati bya abavuka muna abatabimanyi bafala protest vote kakume kalangire kanoonye kabaleo wekagana kwekyali kati gwe bakuwaayo ofuke saddaka wakozi wangambye mu kufuka saddaka bo bakolera awo bafuna mufuka saddaka bwe twali wali omwana bambi yakafa Mario bambi gwe bagira ndowooza olaba amawulire agoli bakola awo egoli lyatambula gavumenti yassa omuntu kati bakozesa ekyo ofuna era Bobi Wine yayogera Bobi Wine waliwo bye yeekubamu ego n'agamba omulaba basebo ne bannyabo kyayogera ate nze nakitegeera abamu tebakitegeera mayo yagamba basebo ne bannyabo ono mulaba afudde nga kubanga nze yali agenda okukwata essaala nze yali agenda osabira egondi wajjawo omusumba omulala era nabeerawo mu maaso yagamba oyo omulaba omuntu afudde mwabakulembeze yabatweka mu office statement yagikola wali ng'omulambo guli wali omulambo nga guli awo can you imagine bamama b'omwana bali awo abakulembeze mulaba omuntu oyo afudde oyo yakutwala mu office nego omuntu wabeera nga ngugogera kyovulaba nze ndaba abaana abali mu makomera ndaba omwana waliwo yajja nga ali kumpi ngunga awaga bw'alemeddeko yaani ono yadde n'erinnya Bobi Yanga bakusibidde bwereere kubanga ne woba ovuddeyo bwoti basooka ne bakubuuza ovuddeyo otya nga Katonda akunyame n'osimatuka kama nova mu mannyo g'empologoma wooti obaako question mark avuddeyo atya ne Umar Lubagala baali batandise avuddeyo atya Umar Lubagala naye mpozi bije bamwadde bwa kansala Umar Lubagala bamwadde bwa kansala wano ewa Serunjoje wagulwe Kawempe wano Kawempe wano kyengamba ajja kujja wano ku division Lord Councilor ekiri mu National Unity Platform bwe bakwata oba ne bakuba ne bakutwala mu ddwaliro bo ne bafuna amawulire ne baba bakusibye
kati newonya olaba bane bakwata mu kalwa kawedde ne kakati bakyaliyo mu komera family yawe ekisinga okunnuma nze kino kambabulire kino mawuli mugabo laba nze Kyagulanyi badde mutuukirira natuukira Kyagulanyi ne mugamba bwenti ne mugamba president abaana abo kubanga kati abantu abaana abafudde aba bamulekwa gundi abaana bakawuma nasango mwala wa kawuma ngali lubuto mu P7 twali awerera ewa abeera ugayaza yafuna olubuto yakoma mu P7 wabinyumizako ku Kyagulanyi sabigamba naye kawuma bwa kuba amasasi mwaluwa muwalawe yafuna olubuto ebyokusoma byafa kati yo National Unity Platform engeri gye yagala amawulire ekola etya ekola bweti bwebe neekuwa obuyambi ebakunganya bwe naba mulekwa babateeka ku kitebe abakamera ne bajja abakamera mbu abaana tubafidde fees ne babakutulira obutabo busaate 2 ne basa nga muli mu siringi kasanvu koloze basa bamwadde basa can you imagine ekibiina nga kifuna nagamba ekibiina kifuna billion mu iPod bintu bya kifere bwe bityo ne babawo babi bunyabo babuwadde busaate 2 ne bugundi buno bupepa ki babita batya buno toilet paper no kaka nyabo bakatadde mawulire bakakolereka amawulire. Can you imagine? Fe Bible jensome gamba wobanga ogaba omukono guno ogulagulema okumanya ne wacho omuteeka mawulire omwana wa munno mubasa ne bateka mu nusu kasanvu mu bubasa ne bampakira mu akasingi kasanvu nga bintu bya kifere nze nabagamba ne mbagaba nange tukole bwetu tuba tufuna billion mu iPod sente ezo tukwateko billion tuziwe bamulekwa ne bannamwando bagamba batya ego ni nagireeta ng'ekiteeso ekiteeso bakiddamu batya manyi bangamba ezo sente ziba nnyingi oba oyo noono kitebe tekirina sente Zichagwa mbadde nakamusingana emirundi gyange eki 3 singa bakwata billion sente za iPod nga tujjeko zile kubanga ez'abazungu tetuzimanyi zibajja mu bazungu zibasoloza mu bantu tetuzimanyi ezo ne waliwo sente zibajja mu gundi ne bakwatako sente ne baziwa aba bamulekwa n'okwata miliyoni 3 oba miliyoni 2 oziwa bamulekwa ne batandika business ne buli mwaka bajja ku kitebe bambi basaba buyambi bagala bitabo bagala fees ne bakwata akabasa ateeka mu siringi kasanvu gobadde nnyo ne bateeka mu gumu kitundu kati mukyala waka mayeya naye gyali yegayaza ye bali babonabonereyo n'ennyumba bamugoba bali bapangisa ennyumba bamugoba naye ng'omusajja afiira mu sitwago kati abaana babasibe baliriddawa babonabona nze Umaru ya magala yangamba Umaru magala ono yennyini yagenda okoma mukomera ekisingo ekimuli ku mutimira bamuwa kadi yandifudde baba mu makadi ya road cancer yandifudde yasanga muwala we ng'okugulu konna bwe kwafuna oba yafuna ttalo bakiki nga baga konna kugenda kutukako twali buyambi yali mukomera myaka eji tokawe yafuluma ne bambuza wafulumye otya ate akyaliko ne question mark banno nga basigala mu wafulumye otya muli mu government yakali yakujjeyo era bakyamwetegereza we bati kyobati basola na mwesembereza mu kifo mu kitebe ayina lwanire no bamusindika kubakaza kubanga ate kati ensonyi zabakutte kwa magala wabalo mu makadi ya kawempe ya mbaka pamit wakampe north asabe kya meya envumulo mawulye gano gakola ne gamukolera meya envumulo olage ate bamukutuza ne bamugamba kale da kugundi bakwa road councilor nagamba todo oyo tumuleke kati abamu kwa futu soja bafunye ku kadi be magala magala ye kakyensubira olaba ono omusajja omunene w'ejjinja giant ate bagimuwadda talina sente gwe futu soja tebalina kye bakuggyako bagala fe bakakika basubira naye bali bamanyi nziina ne bampita talina sente tebamalirako nabo atalina sente era obanga oli mubaka wa parliament nga weesimbyewo ng'oyagala kadi ya National Unity Platform oli futu soja nga tolina sente vaamu buvikati genda otandika okukolera ekibiina okunga abantu beyongere mu kibiina bo nga bongera njagala mbabuulire mmwe lumbuye ekibiina kya National Unity Platform kyekimukozesera kyekimuwa support okuvuma Ssaabasajja Kabaka okuvuma Mama Nabagereka okutyobola Obuganda okuvuma Katikkiro ngamba waki ekimukozesa
bwe bamala okujjako miliyoni aga 2 Lumbuye yakola yabeere lijali simanya jali etake n'agamba Kachika Frederick bamwadde miliyoni 3 je mu kalulu akagire Lumbuye yennyini n'ayogera ne Jenina Enansana ne Jenina simanyi nayo mbuze wazifunidde je nazifune miliyoni 2 kati we nategera kati mungani yazikuwadde simanya Mpuga yatwadde miliyoni 3 mucyankalanya akalulu yagamba government bayagamba Mpuga mutucyankanya akalulu batwadde miliyoni 3 yayogera abantu 3 batwadde miliyoni 3 buli omu n'ayogera ne gye batuweredde ku Jenina Enansana ne Jenina simanyi na jeri bwe bamala okuŋŋamba ekintu ekyo Lubongo yanankubira essimu n'ensinkana president we nategeerera mbu Kyagulanyi eggwanga taswadde kwata oba osobola okuwulira ebigambo bya Lumbuye bakusisinkana ku bigambo bya Lumbuye banga Kachika twawudde mbakwadde miliyoni 3 ne mugaba na sinade n'ekikumi naye nga baagala kubika kiri baali balowooza kuba nze nali saagala kuvaayo kugwira kibiina bakujjeko sente nali saagala kuvaayo kugwira kibiina n'ensikola ki n'ensirika naye ekyamalamu amaanyi nga nentegera ningana president omulamba ayagala okulembera eggwanga awulira ebya Lumbuye byayogera nga nange Lumbuye nali muwuliza sikyamuwuliza nategera mbu ayogera bya bulimba bwe bampadde miliyoni 3 kibiina nakiriddemu olukwe era ku kimu kyanyimisiza kaadi balowooza sente nazifuna balowooza 3 sibula abantu tuve wano bannange mbasibula nga mbategeeza amanya gange nze Kachika Frederick naye nga ndi wa National Unity Platform atagenda givaamu era ekiri mu mbira kyange ne mu bujjo obwo nyinza okubeera president general w'ekibiina okujaba nga twagala oteza sigenda va mu kibiina era ne wemba ngenda kwesimbawo independent sigenda mu kibiina kirala ngenda funa akabono kenjigirako tumala akalulu tutule tuddemu twetereze ntereze ekibiina era ngenda lwana so bino byayogera bigatta ku kibiina bikitolako bikigattako abantu bategeere kyetutambuza ekintu katugobeereyo n'owulira kino kyenjogedde obeeramu amagezi n'oyawula n'ogamba tuli ku mulamwa tetuli ku mulamwa twekyetaaga kyekirina okukolabwa ekiyambye President Museveni tuvuga emyaka 4 aboogera ye n'amanya ensobi yeno gye nkoze kati gwe wemba nga njogedde nga ntereza kibiina ate gwe n'ovaayo n'onnumba oba tetolina kyogera ogambye bali bennyini badde bakuyodde ku kibiina ku kitebe yes n'ab'ekitebe bennyini banjodde kati nga balaga nti byoyogera bibi eri ekibiina nati bo bamanyi kwati bategera bya bufuzi nze ntereza kibiina bo balowoozangira ne tiimu eno Kyagulanyi yatambula nayo naddala mu motoka naye ina influence nnyo oyo kankubuli Edi Mutwe akwali mu kkomera naye ate ayina amaanyi naye Edi Mutwe naye ayina amaanyi abo abaana bayina amaanyi naye mbasibula mbategeeza amanya gange nze Kachika Frederick owa National Unity Platform lukulwe ate atagenda kugivaamu naye nga kyenjagala bategeeza bannayuganda muyinza oba nga muweddemu muyinza okuba nga mukyamuse nga mulowooza tugenda kukwata entebe y'eggwanga kyanaku nnyo kyanaku ddala bagamba kino teriyo bya tugenda kukwata ntebe ya bukulembeze bwa ggwanga nga mu kibiina kyennyini tukyalimu abayaaye abafere abali b'enguzi ababbi bamafiya gavumenti egenda kubeera etya gwe otusubira nga babaze tukwasa entebe kyobala ne Museveni atuvira butulize n'agamba bano bali mu kuzannya buzanyi tweyanziga ona wadde osinzira okubeera ng'otulaba tukomye wano leero ne Kachika Frederick muna NUP tutandikira olulala akuume atakuumira mpeera awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka